abagamba nti olinda Yesu kujja kulokola. Those who are waiting upon Jesus to save you, njagala obategeeza. I want to tell you, bulira kino. Listen to this. Temunkuba obucupa kansembere emabega. Yesu gwe mulinda abalokole. That Jesus is waiting for the safeties. Taliyo era tagenda kujja. Doesn't exist and will not come back. Kasita nzize emabega baleme kunkuba ki? Era ajja mu bire ng'amyansa nga muyimba tagenda kujja. Will not come. Akomawo tegeka amakubo go takomawo era ojja kufa. You will die. Listen to me. Ojja kufanga oyajja n'obukanzu bwe buti n'obugundi buno obugato bwe bakuba mufaananyi. Ojja kufa bakuziike nange banziike naawe tugenda kuziikibwa nga taze nga tomulabyeko. We shall die when he has not come back. Naye but bw'obanga gwe okkiriza nti agenda kujja nkya, if you believe he's coming tomorrow, ng'era owulira nkunyiiziza nkujja mu mwoyo, and you're offended by me saying this, I'm very sorry, naye wano nze nsumbawo, fuluma ogende. Tumula mirungi era muliza mulungi wa There is Still Hope. Oba akatuuka asooka subscribing o liking ate osharinge 075234 ne 0761 ndowooza akatambi akasoose ako owulidde omusajja oyo ebigambo byayogedde byetugenda okubanga ate tumenyamenyamu. Bino biro bya luvannyuma Bayibuli byoyogerako nti abantu bagenda okubuzibwa n'enjigiriza etali ate yawa Katonda. Kati soko ntagengere oyo omusajja Ssenyonjo va mu busibe ate nga abantu abatwala mu busibe tabajja mu busibe okubuza kw'abantu. Kakati aligamba abantu Yesu tagenda kubanga ate akomawo. Akati awo weneebuliza oba asoma kitabo ki ekituufu kyennyini. Naye nga waba asoma ekitabo kye tuyita Bayibuli, Bayibuli erina essuubi okuva ku Genesis paka ku kubikkulirwa. Ate Bayibuli etulaga bulungi nti Yesu agenda kubanga akomawo. Waliwo nalabekawo comments abantu abamubaza mu inbox yange te Jamiru abanabi b'obulimba baveeko baleke ojafuna obuzibu. Nengaba naye okuva mu lubereberye abanabi b'obulimba baaliwo. Ate tetuli against banabi b'obulimba, affe tuwabula era mu kujja wano tucollectinga mistakes. Tetuli wano kuwakana, ffe we collect mistakes z'abakoze ki, ezo mistakes z'abakoze. So akatambi okawulidde era ebigambo byayogedde Yesu tagenda kudda, era mwabalowooza nti agenda kuddamu erimba bwebyo bwe mubeera nga muyimba mulabe mu bukanzu mu bugatto okokuvoola. Tubadde tujja nga tuyiga ku beast nti ensolo egenda kubeera n'erinnya erivoola. So oyo akolera sitaani yennyini. Era abantu mwenna abasabira ewa Ssenyonjo muveeyo nabbi wa bulimba enjiri gy'abasomesa ate ebatwala mugeena akole lumu essabo, kubanga baba takkiriza na Bayibuli byeyogera. Kati ate lwaki ayigiriza ayita mu Bayibuli? That's the question. Awo olina okwebuuliza bw'obanga Bayibuli byonna byeyogera tobikkiriza. Kuba pati yaffe yasoose twakulaze nti agamba abantu sindiga. Kakati agamba abantu Yesu tagenda kubanga akomawo, babiveeko bale. So buli wogamba abantu nti Yesu tagenda akomawo obanga obagamba taliyo, era obanga obagamba nti Yesu wa bulimba tagenda kubanga ajja. Naye ng'ekyamazima Yesu Kristo agenda kukomawo. Yatusuubiza nambaaza agamba nti si mwana wa muntu okulimba newankubadde okwejjusa. So kakati Ssenyonjo kola bukozi ssabo ofune ensaasi olagule. Bayibuli giveemu. Leka okwambala eddiba ly'endiga naye nga munda oli musege, kubanga wano olaga nti olina kyaki era abantu bayita bajje mu kyaki. Kyaki tukusuubira okubanga oyogera ku kufa kwa Mukama waffe, okuzaalibwa kwe, okuzuukira kwe, olunaku olw'omusango. Kakati tobikkiririzaamu. Kati Bayibuli okwata yaki ng'erimu ebintu by'otakkiriza. So
abali eyo abasabirayo mukimanye nti ayinza okuba omusajja oyo nga talina bayibuli eno yennyini entuufu kuba ne sitaani alina satanic bible ayinza okuba gyasoma ate satanic bible yo terimu nti Yesu biki buli kye bawandiikamu kirina amaanyi so wasoma olunyiriri abaako amaanyi gabaliriizinze ekyo kye tuyita satanic bible. Kakulu Ssenyonjo mumwegendereza ayinza okuba nga bayibuli eno si gyalina kubanga singa gyabadde alinamu ebiri waba tabikiririzaamu yali Yesu kati yo bayibuli yagivuddeko era ne mu kusomesa kwe Yesu yali badde amuvaako n'afuna kidiini kye nga bakibwetere oba bano abali mu western simanya ab'obusobozi eno mu eastern waliyo Dawudi akuba ababe ekibooko so yali badde naye atandika ekintu kye naye ate n'atalaga bantu nti mulokole oba musumba w'abalokole naye ng'ate ebigendererwa bye n'enjiri gy'asomesa abantu yakuzikirira. Bwe woyimirira bayibuli egamba buli lulimi lwonna olutakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda oyo aba antichrist. Buli mwoyo ogutakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda ogwo guba guvudde magombe. Kakati oyo takkiriza nti Yesu mwana wa Katonda agenda kukomawo. Kitegeeza mwe mwenna abasabirayo omuntu gwe mulowooza nti abajja mu busibe nga waayogera abatwala mu busibe. Katusooke tuddemu tuwulirize akatundu k'akatambi kano mu seconds 3 bwe tumala okukawuliriza tukomewo twongere okuba nga tumenya ensonga zino. Abagamba nti olinda Yesu kujja kulokola. Those who are waiting upon Jesus to save you, njagala obategeeza. I want to tell you, Wulira kino. listen to this. Temunkuba obucupa kansembere emabega. Yesu gwe mulinda abalokole. That Jesus are waiting for that safeties Tali yeera tagenda kujja. doesn't exist and will not come back. Kasitanzize emabega baleme kunkuba ki? Akatambi ako kawulidde naye kasooka tusome ku byawandiikibwa wano tetuze kunyumya bunyumya. Njaga tusome Abakolisi ekisooka 2:14 1 Corinthians chapter 2 and verse 14 egamba etya egamba weti these things we also speak not in words which means wisdom teach but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Okiwulidde Mr. Ssenyonjo bino ebintu bya mwoyo si bya mubiri. Kakula ewodda mu mubiri era ogenda buusabuusa nti ne Katonda taliyo kasita odda mu mubiri naye ebintu by'omwoyo biba bya mwoyo. Ebyomwoyo biba bya mwoyo si bya mubiri. Kakati tulabe ku byawandiikibwa oba kituufu Yesu tagenda komawo. So oyo alina kampeyini nnene ey'okuzikiriza abantu okumalamu abantu essuubi akolera nsolo. Those the antichrists ezo the beasts mukama waazo beasts nti bo omulimu gwabwe kwe kubanga bamenya ate bye Katonda bye yategeka kubanga otandika okusomesa abantu nti Yesu tagenda komawo ate nga lyessuubi Pawulo agamba nga tulindirira n'essuubi okitegeera. So obanga abantu bagamba temudda mu church kakati lwaki obagamba baweeyo ki kubanga byobagamba okuwaayo oli kusoma bayibuli ezo sente z'obajjako mulete sente mukole eki obasomera byawandiikibwa era waayo okubalagulako era nabbi nkulagulako kino obijja mu bayibuli. Kati ebyo lwaki ate tobikkiriza? Manya lwaki nabyo tobiwakanya n'olondamu ndowooza olaba sitaani ebintu ebikola amakulu byayagala akuggyeko, ebintu ebitalina nnyo makulu byasembeza n'abikuteeka maaso. Kakati ogamba nti Yesu takomawo, Yesu taliyo, tagenda kukomawo. Ebyo mugenda mumulabe mu bukanzu simanyi mu bugatto ng'ajja tagenda kukomawo. Really that speech wasn't good. Era teri pastor asobola kukola speech eyo wetyo. Olaba n'abasamiza abamu batya okwogera ebigambo bwe bityo. So oyo devil agent akolera Lucifer
era missoni ye yakuzikiriza abantu akubabuza kubatwala mu geena. Naye Katonda nga wali omulamu abatali bakubula tebajja kubula. Ate abantu nga Ssenyonjo tulina okuvayo ne tutangaza abantu mwaba batya kuba banzi bajje walwaze minibox lwaki tobivaako mwabatya Ssenyonjo mwabatya okulumbibwa mwabatya abantu abatya simanyi mujafuna tax mwe mutye. Ife Katonda yatuwa obuvumu ate Katonda atuwadde obulamu bwa kaseera kubanga tukola bituteekeddwa okubanga tukola ki bituteekeddwa okubanga ate tukola. Woba olina ky'osobola okwogera nga Katonda akikugambye n'otayogera lwakuba otya okuddamu nabbi w'obulimba kubanga omuntu aze mu inbox nza neewunyisiza n'okuneewunyisa. Audio sage batera Jamiru omusajja akitomuvaako bannabbi b'obulimba abo si bantu bangu nnyo kakati gwakalokoka wano juzi bwakalokoka wano juzi tonaba kugenda mu spiritual steps ezimu nemubuuza zimpe spiritual steps eziriwo omuntu zalina okugendamu asooka collecting a mistake oba muntu banga kiri alina okumala mu church asobole okuba nga collecting mistakes. Ezo entiisa z'abannabbi b'obulimba ze babateekamu ne mubatiitira. Nabbi b'obulimba n'akukola buli vulugu gw'ayagala n'otya n'otabaako kyonna ky'ositeekeddwa okuba ng'okola lwakuba mutya bajja balumba mu birooto bajja balumba ebyo balumbe mmwe. Ife obulamu bwaffe twabuwaayo ate tebalina buyinza. Nabbi b'obulimba talina buyinza. Olaba amukozesa sitaani mukama we gwe tutatya kati ate ye yaani talina buyinza bwonna. Tewali kyasobola kukola ku bulamu bwaffe. Ffe tuvuddeyo twayogera kuva dda paka nakati tukyayogera paka Katonda wali tujja mu nsi tetulina kye tutya. Twogera bye twakolako twogera bye tumanyi. Kakati okuvayo neŋŋamba nti Ssenyonjo devil agent nabbi wa bulimba atwala abantu mu kuzikirira. Ate omuntu nabe nagamba ate lindako nze manyi nze nkweraliikiridde. Toneeraliikirira weeraliikirire wekka. Yesu yagamba Mariyamu n'agamba ne Yokaana n'agamba woman behold your son. Ekitegeeza weeraliikirire wekka ne wekka. Kakati nawe weeraliikirire nti olina ky'oteekeddwa okukola naye ogaanye okikola lwakuba otiitiira mbw'otya. Kakitegeeza obanga ogamba sitaani alina amaanyi mangi okusinga aga Katonda. Olinga ogamba sitaani tumuwe ekitiibwa kubanga okugamba nti wenayogera ku sitaani ajja kunnumba obanga atalina kukkiriza. Naawe obanga atategeera Yesu ogenda kubeeranga ogendagenda mu kibagalo kyabo Ssenyonjo baatadde mu kibagalo bagenda okuba nga alimbalimba. So bannabbi b'obulimba Bayibuli eboogerako bajja kubaawo ate mu bungi. Tetubalwanyisa wabula ffe tutereeza abategeera ne bategeera abatategeera ne tusaba Mukama era ayongere obaweetiisa bakola eki babitegeere. Naye mulekere okwetiisa mulekere okutiitiiratiitiira. Pawulo agamba to live is Christ, to die is gain. Gwobusawo ganja gagenda mu ggulu togendagendayo ng'oli mulamu tebakufera. You have to test death. Kujjako abali babalamu nga Yesu azze. But so long as ogenda kufa you have to test death. Okugenda wa Yesu. Kale tubeerawo ng'oli mulokole nolowooza your death is going to be smooth. No. Ogenda kuyiganyizibwa. Genda osome abatume 12 engeri gye baafaamu. Baali tebatya. Tosoba ng'oli ku mazima. Bannabbi b'obulimba tetulina bakwasa mpiso. Tetulina baweeweeta ng'abaliisa ebijjanjaalo empiso nedda. Kati omusajja avayo n'agamba mbu tolindiga. Yesu tagenda komawo. Aleka n'agamba muleke ate omwogerako oyo omusajja ajja kulumba mu birooto omanyi tonabatuukako eyo levo kw'opimira abayinza okuba nga boogera amazima. Levo kw'opimira abalina okuba nga bayimirira baweereze Katonda. Balokole mmwe mugipimira ku kimumbuulire kuuma ki? Bwanze manyi omuntu kasi ayatula waati awo wennyini atandikirawo omulimu gwa Katonda. Lwakuba agenda maaso with a spiritual growth naye awo wennyini immediately. Pawulo bwe bamala omusabira Ananias n'amala omusabira waati
we yatandikira omulimu gwa Katonda. Kakati mmwe bannabbi b'obulimba babateekateekamu dde entiisa. Muli awo n'entiisa z'abannabbi b'obulimba, muti oboogerako, muti okuwuliriza vidiyo weeziti, muti okubaanika, muti okuwaayo bye baabawa biri mu mayumba kuba bakugamba wookijjamu wookijjamu. Buli kimu ekyo kyogenda kufa n'otiitiira. Ife tetuli bwe tutyo, ife obulamu bwaffe twakola ki? Twabuwaayo. Kakati Mr. Ssenyonjo, leka nkujjukiza ebyawandiikibwa. Kireka gw'osoma Satanic Bible, bino ebyawandiikibwa tebiriimu. Era Sitaani amanyi nti Yesu akomawo lwakuba mmwe abamukolera baasirwaza. Okitegedde? Wuliriza, ngenda kuwa ennyiriri eziraga nti Yesu akomawo. Oba Bayibuli zibadde teziriimu, ngenda kukuwa. Naye nsoose kukusomera kyawandiikibwa Abakolinso ekisooka 2:14. Ojja kusoma nakuva ku nnyiriri olw'okumeka. Ojja kusoma okuva ku 10. Bino bya mwoyo, si bya mubiri. Obwakabaka bwa Katonda si bwa mubiri, era abali mu mubiri tebagenda busikira. Obwakabaka bwa Katonda bwa mwoyo. Matayo 7:15. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravens. Oba wolves. Bebo Bassenyonjo. Mubeere begenze n'abannabbi b'obulimba abakwata Bayibuli, abazimba mu makanisa naye nga munda amasabo gennyini agawedde emirimu, tebakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda era agenda kukomawo. Matayo 2:27. For as the lighting comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. Matayo 2:3. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call. They will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Matayo 2:36 paka ku 44 ojja kusomawo. Okitegedde? Soma Matayo 2:42. Therefore stay awake, for you do not know on which day your Lord is coming. Oyo aleme basirwaza. Abamalimu okukkiriza mubiveeko n'ebyobwakatonda muddeyo mu nsi. Stay awake. Tomanyi lunaku Mukama wo lwagenda kuba ng'akola ki? Ng'akomawo. Matayo 2:44 ojja gisoma. Therefore you are almost be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Matthew 25:13. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Luke 21:34 to 36. But watch yourselves, lest your hearts be weighed down with disappointments and darkness and cares of the life, and that day one upon you suddenly like a trap. Tobuzaabuzibwa. Tamira omwoyo mutukuvu, totamira Ssenyonjo n'agagambo ge ng'alimba. Yokaana 5:28-29. Yokaana 6:3-4. Yokaana 14:3. Let not your hearts be trembled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be. Yesu akomawo, tebakufera. Teekateeka obulamu, Yesu akomawo. Muve ku bakozi ba Sitaani ba Ssenyonjo. Bo nga baliwo okubuzabubuza abantu.
ebikolwa by'abatume 1:10 paka 11 abakolisa ekisooka 4:5. Therefore do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness, and will disclose the purpose of the heart. Then each one will receive his commendation from God. 1 Corinthians chapter 11 verse 26 ojagisoma, Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Filipi 1:6, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to accomplish at the day of Jesus Christ. Filipi 3:2 paka 21. But our citizenship is in heaven, and from it we wait a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly bodies to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself. We are waiting for a Savior. He's coming. He's coming. Ssenyonjo mumuveeko muyaye. Akolera sitaani naye nga egyo misege egiwedde emirimu. Ate eyo si kkanisa, ogwo gusabo. Mbuva mu busibe, kumba yayogera opposite. Omanyi sitaani ebintu bya aleeta ekintu naye gwe tomanyi kyekitegeeza. Va mu busibe akugamba jangu mu busibe. Okitegedde? Abakolosaayo Colossians 3:4, Abakolosaayo 3:4. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. 1 Thessalonians 4:16 paka 17, 1 Thessalonians 5:2, 2 Thessalonians 2:8, Titus 2:11 paka 14, Hebrews 9:28, Hebrews 10:24-25, James 5:7. Be patient therefore, brother, until the coming of our Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the later rains. 1 Peter 4:7, the end of all things is at hand. Therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Owulira? The end of all things is at hand. Ebyo Ssenyonjo byakola ali kutuukiriza byawandiikibwa nti birina okubeerawo bannabbi b'obulimba okukyamya, bwe kiba kisoboka bagenda kukyamya n'abalonde. Peetero 2:3-8 paka 10. Osome Yokaana ekisooka 2:28. Now, and now, little children, abide in him, so that when he appears, we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming. 1 John 3:2-3, Jude 14:15, Revelation chapter 1 verse 7-8. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him. Every eye, buli liiso agenda kugira ku kire, agenda kugira mu bire, buli liiso ligenda kumulaba. Abali babalamu, buli liiso ligenda kumulaba. Abali babafudde bagenda kuzuukizibwa, buli liiso ligenda kumulaba. Kakati ebyo Ssenyonjo byayogerako nze sibitegera. Even those who pierced him and all tribes of the earth will wait on the account of him. Even so, amen, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty.
Revelation 3:11, I am coming soon. Hold fast what you have, so that no man or no one may seize your crown. Kakati kyekino Yesu akugamba nyweza kyolina, Ssenyonjo ali kukikubbako. Nyweza okukkirizako, Ssenyonjo ali kukusuula. Nyweza kyewafuna. Kati omulimu gwa Ssenyonjo okukusuuza nguleyo. Nyweza engule Yesu gye yakuwa. Lwaki sikwongera akatambi akokubiri aka Ssenyonjo, sooka okawulirize. Era ajja mu bire ng'amyansa nga muyimba tagenda kujja. Will not come. Akomawo tegeka amakubo go, takomawo era ojja kufa. You will die. Listen to me. Ojja kufanga oyajja n'obukanzu bwe buti n'obugundi buno obugato bwe bakuba mufaananyi. Ojja kufa bakuziike nange banziike, naawe tugenda kuziikibwa nga taze nga tomulabyeko. We shall die when he has not come back. Ali kugamba Yesu tagenda kukomawo. Wulira, Ssenyonjo soma Revelation 20:11-25. Some Revelation 22-11. Ekizibu kyo oli mu mubiri, bino ebintu bya mwoyo. Behold, I am coming soon, bringing my recompenses with me, to repay each one for what he has done. Revelation 22:20. He who testifies to these things says, surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Kati ebigambo ebyo byonna ng'obiwulidde, ebyawandiikibwa bingi tetusobola kubanga bitubimalayo ebyogera ku kukomawo kwa Mukama waffe. Kakati sitaani omulimu gwe ogumanyi. Sitaani omulimu gwe kwe kukuba okukkiriza kwo. Sitaani buli wakuba okukkiriza kwo kitegeeza agenda kusuuza enguleyo, ate nga Mukama waffe agambye nyweza ekyo ekyakuweebwa, ekyo kyewafuna, waleme kubaawo omuntu yenna akola ki akikubbako. Nkusabira nga nange neesabira enjigiriza nnyingi ezigenda okujja, bannabbi b'obulimba bangi abagenda okujja, si Ssenyonjo oyo yekka, bangi bakyajja. Abazimba ngolooza makanisa naye nga masabo gennyini agawadde emirimu, abatakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egamba buli mwoyo gwonna ogutakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda yafa n'azuukira, ogwo guba guva magombe. Beera muntu asoma ebyawandiikibwa, kubanga oba osoma ebyawandiikibwa ebigambo bya Ssenyonjo bikasuka eri ne weeyongerayo. Naye ate kiri ekifo kiri Ssenyonjo mwabbira abantu be, mwabaferera, mwabakyusiza, mwabatwalira mu geyeena. Ekifo ekyo toteekerwa nakugendayo, kubanga w'ogendayo woti bagenda kuwamba obwongo, liri ssabo, wabaawo amaanyi ag'enjawulo. Buli w'otuukayo bakukwata obwongo, n'ayogera ebintu ebitalimu magezi n'okuba engalo, kubanga ebyo byonna Nonsense gw'ayogedde ndowooza owulidde abantu bakuba bukubi mu ngalo. Why? Kubanga baaba naaza obwongo, baabaggyako ekyo kye baafuna, baabaggyako omwoyo omutukuvu, bali batambuliza ku theory, bali batambuliza ku magezi gaabwe. Sitaani okubikulirwa kwawadde omuweereza we Ssenyonjo wali batwalira. Naye nkusabira Mukama akuyambe aleme kujjako mwoyo we, Mukama akuyambe oleme kuvugibwa na buli weevejja. Okitegedde? Na buli weevejja, kuba oli ajja kujja nga ye ate akola byamagero, oli ajja kujja nga ye ate avumula ddogo, kati weevu nyingi ezigenda okuba nga zijja. Naye olina okwata Bayibuli n'okebera. Weewaawo akola ebyamagero naye enkola gy'abikolamu eri bibiriko. Weewaawo akola kino naye kyakolamu eri bibiriko. Waliwo omulala ali eyo muwesi simanyi alisaidizo Masindi, Mityana, oyo akwata abakazi mu ngoye. Okitegedde mbw'asikayo ebintu. Yesu yakola healing naye teyakolako healing ya kukwata abakazi mu buki mu ngoye. Teyakolako healing ya magiki bwe kintu kiri wano ate nga gwo kireese ate nomala ate n'okiraga abantu nga ate gwozze nakyo. Okitegeera? So olina okwegendereza nti bingi bye bagenda okukola. Weewaawo tuli desperate, abantu banoonya byamagero, abantu banoonya bunnabbi, naye obunnabbi bunoonye ng'otegera bulungi Bayibuli. Kubanga w'otategeera Bayibuli omusajja agenda kukulimba n'ekintu ky'olabirako ddala wooti. Naye oba osomye Bayibuli
n'ogenda mu ssabo lya Ssenyonjo eryo omwakuŋŋanyiza abantu n'ayogera agagamba ago ng'obadde osoma Bayibuli, osituka busitusi n'otambula n'okolaki n'ogenda. Naye nkuwa amagezi ga bwerere, tokemebwa wadde okulinnyayo ekigere kuba liri ssabo bagenda kukuwamba, bagenda kukwata emmeeme eyo nga naawe Ssenyonjo byayogera olaba bye bituufu, ofuuke naawe minor agent, otandike okuba nga naawe eyo gy'obeera obuza abantu, naawe ogenda otandike byakugamba mu kyaki naawe bitwalire banno. Yesu tagenda kudda, Yesu tagenda kudda, Yesu taliyo, Yesu taliyo. Naye ng'ate Bayibuli mujjudde Yesu akomawo, Yesu akomawo, Yesu akomawo okuva mu lubereberye paka mu kubikkulirwa. Sigenda kubanga nsukka wano, mbaagaliza ekiro ekirungi ku 0752 3447 ne 0761 0883 Gula Jamil anze abadde okuba nga ate okutuusa ku pulogulaamu nalo nga ali kamera okuba nga akusikira ekifaananyi. Alinisa hotel tuweerabira olunaku olw'enkya breakfast, lunch, supper, dinner, conference room, ebirabo, steam bath n'ebintu ebirala yitayo. Ebintu bigenda kuba nga ate bitambulira ddala malidadi sana. Ono Ssenyonjo tujja muddira, tujja mufunirangayo akadde tumutereeze, si kumukubamu wabula tumutereeze, tumugolole n'abo abamu bakyamiza, n'abamu abayinza okuba nga badde batandise okufuna interest ye basobole okuba nga ate bakola ki, bategeera amazima. Tugenda kuwumulamu katono, atugenda kukomawo ate how to upload witchcraft oba how to destroy witchcraft attacks in our lives. Shalom.